إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Mutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza nyini matenda amajjuvu, tumusaba atuyingize ejjane ekitiibwa, ataasa omuliro, atuwe enkomerero ennungi, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Era tumusaba Allah atwagaze ibada, mitima gyaffe agiteekemu obuwoomerevu bw'okumusinza. Ekyo Allah akikolera ddala. Wakarraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yabagaza obukkiriza nawo bawundira mu mitima. Wakarraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan, n'abakyayisa obukafiri n'obwononefu n'obujeemu. Saba Allah ateeke mu bantu abo. Mwebyo tusaba Allah twagaze mwe muli essala. Essala ibada ya kitiibwa, okubeera nga omuntu afuna inshirah, omutima gwe gutebenkera n'okuyimirizaawo essala, nga nabbi bwe yafunanga ebimutawaanya ng'obwomerevu n'obutebenkevu abunoonyeza muki mu ssala. Yagambanga atya Bilal, yamugambanga nti arihna biha ya Bilal, ebizibu bituyitiriddeko, arihna biha raha kiki, hatta ne mu Luswahili raha kiki, emirembe, arihna biha ya Bilal, wange gwe Bilal tuwewule ku bitutudde ku mitima n'essala, yani yazina. Essala eyo zaali 50 nno. Nabbi Musa ono gwe tuliko wano, Allah kwe yayisiza n'agamba nabi wange ddayo abantu mbamanyi, naddayo. Abdurrahman Sozi mulide bwagambye agenti asaba Allah amusaasire. Asaasirani? Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Wallahi Ibn Kathir yayogera ekigambo ekifaananira ddala bwe kityo. Nezituuka oku neziwera mmeka? 5. ezaali 50. N'asigala nga agati munnange ddayo. Yagamba Ibn Kathir, jazallahu khayra Musa, jazallahu Musa an ummati Muhammadin khayra, jazallahu Musa an ummati Muhammadin khayra. Allah we Musa obulungi, yani umma yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yonna Musa ajirinako minna, ajirinako aina ekyengira kyakola atya okuba nti swala ziri mmeka? Ziri 5. Naye yali akyafuba bannaye mwongere. Lwaki? Yagamba laqad jahadtu bani Israel, nga natoba ne bani Israel. Bayina mmeka? Bayina 2. Yusabbihna bil ashiyi wal ishraq. As-subha kitegeeza ki? Kitegeeza sala subhatu dhuha. Yusabbihna mu Qur'an Allah sala agiyita nnyo tasbih. Kitegereka? Era wano waavaawo mas'ala ki aga fiqhi. Abaffe ebigambo bye twogerera ku rukuu ne sujudu, ebigambo ebyo byatteeka oba biri sunna? Subhana rabbiyal azim ku rukuu, subhana rabbiyal ala kuki ku sujudu. Jumhuru era bati biri mustahab, yani singa omuntu agendawo n'ateeka ekyebulungi ku ttaka, singa abatabyogedde balaba nti swate kola etya tefa. Jumhuru. Ibn Taymiyyah rahimahullah gamba la, biri wajib, yatteeka omuntu okola atya okubyogera. Lwaki? Mu bujulizi bwa Ibn Taymiyyah nga buzito nnyo, kwe kubeera nti ekintu mu sharia Allah bw'akituuma erinnya ly'ekimu ku ebyo ebikikolerwamu, aba alaga obukulu bw'ekyo kyasinde kukituuma ki? Erinnya. Kati essala yajja mu Qur'an, yajja mu sunna mu bifo bingi ng'eyitibwa tasbih. Bega subhatu dhuha, essala yaki? Essala ya dhuha. Amma bujatu ku bani Israel, essala ya Allah unajitanga ki? Tasbih. Yusabbihna bil ashiyi wa madha wal ibka wal ishraq. Basala
kumacha nachi nekawungiza baba babanga ni swala meka esswala bbiri wasabbih bil ashiyi wal ibkar nam ni ayati endala nyingi ezifanaganako bwezo ansabbihu bukratan wa ashiya ngabe kiri mu surati Maryam. Nolwekyo esswala nikitegeeza nti nno ebigambo ebyo inda Ibn Taymiyyah nabo abamuwafaka min al ulama lanti okwogera ebigambo ebyo kyateeka ogamba subhana rabbiyal aala ku sujudu, ogamba subhana rabbiyal azim kuki ku rukuu, era istinbaati ye haqiqatan enzito nnyo wallahu a'lam. Abebitiibwa abalungi tukyali mu zamani ya tayhi mu kaseera k'okubundabunda kw'abaana ba Isirayiri era nga gyali myaka 40. Bimu ku ebyo byali mutulabye al-Khadr, tulabye ente y'Ababani Israel. Kakati kyetwagala okusembayo nakyo kwe kufa kwa Nabbi Musa alayhi assalatu wassalamu. Malayika y'okufa yajja. Ani agenda tusomera hadithi eno? Seka kitiibwa sembera wano Sheikh Nasif Mulindwa Basari kitiibwa gogenda sebo otusomera hadithi eno nenga tunagisoma. Malayika Jibrilu abebitiibwa malayika y'okufa yajja eyitibwa malaku al-maut. Eyitibwa Israel oba eyitibwa malaku al-maut? Eyitibwa malaku al-maut. Erinnya Israel teryanywera wabula amanya aganywera mwe muli Israfil, Mikail, Jibrail, Malik, Ridwan. Ezi malayika amanya gazo ganywera mu sunna. Amma malayika y'okufa ejjamu abantu emyoyo okuba teyitibwa Israel, ekyo tekyanywera mu sunna. Ekyanywera mu Qur'an ne mu sunna ye malaku al-maut, malayika y'okufa. Era nga tuyimiddeko awo katono tubyawula tutya? Tuyina malak, tuyina ne maliki. Yani maliki ye kabaka omufuzi, ate malaku ye malayika. Kitegereka? Lambo gitaako kasra abeera muki? Abeera mufuzi. Lambo giteekako fatha ebeera ki? Ebeera malayika. Kakati malakul mauti ajjeri Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ajjidde mu kifaananyi ky'omuntu, yajjira mu kifaananyi ky'omuntu. Nabbi Musa bwe amubuuza nti gwani igwani, nemweyanjwa nemugamba nti ana malakul maut, nze malayika w'okufa. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam nga la ahad asdaqu qawlan min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, teri yayogera bigambo bituufu kusinga mubaka wa Allah tabaraka wa taala yatugamba ti Nabbi Musa malayika eni yajjira mu kifaananyi ky'omuntu n'agikuba oluyi nevaamu eriiso. Nevaamu ki? Nevaamu eriiso. Ero gye twogerako ki? Malaku ki? Malakul maut. Agikubidde ki? Anti kasa yeyanjula oba otegedde kigenda mu maaso. Kitegereka? Yagikuba oluyi n'agijjamu eriiso. Wa wallahi nu'minu bihadha, ekyo tukikkiriza nti bwe kito bwe kyali. Era okukikkiriza kya kitiibwa nnyo okusinga byonna by'oyinza okulowooza abantu bye bakkiriza mu bulamu bwabwe obw'ensi. Minal khurafaati, ayina babinywezaawo, ayina babitambulirako, ayina babiguminako, ayina bashakkaka mu bigambo by'omubaka wa Allah alayhi salatu wassalamu. Neddayo eri Allah subhanahu wa ta'ala nemugamba nti omuddu gw'onsindisa okukima omwoyo gwe tayagala kufa. Daliru ki? Anti eriiso. Hadithi egamba nti Allah n'amuddiza eriiso, n'amusindika, n'amugamba genda ogambe Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ebigambo bino. Hadithi eyo bw'oba ogitusomedde mu butongole esiŋŋaana mu sahihi ya Imaamu al-Bukhari n'ebitabo ebirala. Naam, tafaddal. Kasita kitiibwa abayamba n'asembera omuzindaalo ebisigadde bitera okubeera ebyabo. عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام. ملائكة يوكفى يسيلك والنبي موسى عليهما السلام. واتقى عليهما ملائكة للنبي موسى قلنا الله أبتك كيمين جينا ماس. فلما جاءه
صكه فرجع إلى ربه. nga tunavaawo wetubadde alayhim assalam ng'agambye ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama tuyigawo obubuze obuli mu mbeera y'eddiini y'ekiganda oluusi etasarraba olw'okuliraana ewafokotebwa omuvubo naffe olusoolo ne lutusiŋŋaana nga lututambulirako okukyawa malayika ya Allah eyo malayika y'okufa walumbe mubbi olumbe lubbi n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo malayika eyo ey'ekitiibwa bagivumira ddala n'osinga n'abamu ku basiraamu bamugaffaliina bateefeeyo ku ddiini nga bavuma malayika eyo ye nabbi agambye atya alayhim assalaamu era osiŋŋaana omusiraamu mu maka ge mulimu oluyimba oluvuma malayika eyo kitegereka wa aswa min dhalik ate ekikyafu okusingako awo kwegamba nti nno ekinono emyoyo gy'abantu ye walumbe ali wali ettanda emitiyana nti yajja n'asomba abaana ba kintu olw'emitawaana egyaliwo wakati we n'ekintu ate anona abasoga awo kiri mujja tubulya saidi ate thiyore kyeri saidi yeyo ewaffe tufaanana bwe tutyo naam anona abaindonesia naye asimbuka walimba sekankata rahimahullah emitiyana nakola atya mabegakawo tetwagamba nti rahimahullah katugamba rahimahullah saba Allah amusaasire n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bitu min alkhurafat mu bintu ebitaliyo omukkiriza malayika y'okufa agigulumiza era agiwa ekitiibwa era omuntu asobola ddala butereevu gikaafuwalirako kubanga mu mpagi z'obukkiriza mulimu al iman bil malaika tetubakkirizanga bikulekule bye tukyawa tubakkirizanga ebitonde ebyekitiibwa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala ate malayika zonna tuziwa ekitiibwa zonna nga tufuddeeyo kyeziri wati ate zino enkenenule ennondobemu Allah subhanahu wa ta'ala ziyalumiriza abantu okuzikkiriza n'amannya gaazo kitegereka genda maaso agambye nti falamma jaahu sakkahu faraja ila rabbihi bwe yajja eri nabbi Musa alayhi salatu wassalam nabbi Musa n'agikuba oluyi assak kwe kuba ki oluyi faraja ila rabbihi nidda eri Allah subhanahu wa ta'ala naam faqala arsaltani ila abdi la yuridu almauta nayamugamba nti ya Allah osindise eri omuddu atayagalirako ddala kufa ekibuuzo oyinza okubuuza ekibuuzo nti birimu okuteesa ova ku kyokumuddiza birimu okuteesa waliyo omuntu Allah gwasindika malayika ejje mutwale ate mbwe mutuuseeko mbwe ate simanya agikubye oli mbwe ate simanya eddeyo birimu okuteesa ani ayina ansa naam naam al-anbiya'u yukhayyaruna 'inda mautihim bannabbi Allah abawa choice okukkiriza okufa oba okubalindiikiriza tuyina dalili ku nabbi sallallahu alaihi wasallam tuyina dalili ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ngojeeko obujulizi obutongole ku ekyo tuyina dalili ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yalindiikirizibwa yaweebwa choice eyo fi siyaki mautihi ngali mu ssaawa y'okufa kyekyaliwo Sheikh Abdurrahman Sozi oli watuufu nnyo naam yeesigamye naam ekifuba kya Aisha nabbi yafa ali mu kifuba kya Aisha nga Aisha atudde nga nabbi amwesigamye mu kifuba naam yagamba atya omubaka alayhi salatu wassalam faqala fi rafiqi al-a'la nga bwasonga engalo oluddawa waggulu agamba atya Aisha fa'alimtu annahu yukhayyar nimmanya nti kati malayika emu okusalawo alindiikirizibwe oba agende nabbi naga fi rafiqi al-a'la njagala gende eri ani njagala gende eri Allah subhanahu wa ta'ala Aisha agamba atya thumma qada omukono gwalimu amaanyi neguta negugwa kitegerekese negugwa yaani nakola atya nakutuka nafa agamba atya Aisha fa'alimtu annahu yukhayyar tayib genda maaso nolwekyo wano seka nkivunudde mukama wange
nimmanya nti nno ali mu kuweebwa choice agende oba alindiikirizibwe. Naam, kakati wano bino bibaawo ku bannabbi, tebyewuunyisa ku bannabbi. Genda maaso. agambye nti arsaltani ila abdin la yuridu almauta, onsindise eri omusajja tayagalirako ddala kufa. qala irji ilayhi fakul lahu yadau yadahu ala matni thawrin falahu bima ghattat yaduhu bikulli sha'ratin sanatun. N'amugamba nti ddayo omugambe afune ente ennume agiteekeko ekibatu, omugambe nti buli kooya akabikiddwa ekibatu kye nkamuwaddemu omwaka. Genda maaso. qala ay rabbi thumma madha, kyeyava amugamba agamba malakul mauti abuuze Allah nti oluvannyuma lw'ekibatu ekyo kiki kyekigenda okuddirira. Genda maaso. qala thumma almautu, n'amugamba nti era oluvannyuma nkutwale, oluvannyuma era kuki kufa. Genda maaso. qala fal'an, kyava agamba nabbi Musa nti bwekiba bwe kityo okulindiikiriza n'obutalindiikiriza byonna tebikola makulu. Fal'an, wano Allah wobadde osaliddewo wano woba okola otya, woba ontwalira. Kitegereka. Genda maaso. qala fasa'ala Allah an yudniyahu min al-ardi al-muqaddasa ramyatan bihajarin, kyeyava asaba Allah subhanahu wa ta'ala edduwa, n'amugamba ayi Allah nkusaba onsembeze ewali baitil maqdis ramyatan bil hajar, distance omuntu gyasobola okukasuka ejjinja ly'omuntu alikasonye omukono we lituuka. Naam, ozi libaamu meters nga mmeka netuba tuweze katugambe nti nno seeka Lukumani Segawa sebo gwo kasuse meters ziringa mmeka 10 yiika kale. Kakati obusobozi waffe ng'abantu buyinza obutasukka kuyiika, si bwe kiri? Okujjako seekaali kirima oli otya ggwawo oyitamu ng'okasusa mukono yiika nnene. Kale katugambe munnange abasajja abalina naam yiika. Qabr entaana ya nabbi Musa alayhi salatu wassalaam okuva ku Baitul Maqdis tesukka yiika, kigero kya yiika. Bidalili hadha alhadith, olw'obujulizi bwaki bwa hadith eno. Yasaba Allah asembezebwe, tuyigawo nti yali akyali mu zamani yaki yattayhi, asembezebwe okumpi ne Baitul Maqdis ramyatan bil hajar, distance omuntu wasobola okasuka ki ejjinja. Naam. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Abu Huraira agamba nabbi n'agamba لو كنت ثم singa mbadde eri, singa mbadde mu kifo ekyo, singa mbadde waawo, tuyigawo nti thamma kitegeeza ki? Hunaka. Wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Thamma Allah yatendijjana najitenda kyavaga nti wa idha ra'aita hunaka, yani wa idha ra'aita thamma, idha ra'aita hunaka, singa Allah atunuzaayo omuntu mujjani eyo, ra'aita na'iman wa mulkan kabira, wali yali ebyengera n'obwakabaka obw'amaanyi. Olwooza Allah ayagala kyawo, ayagala tufune akamiro, tufune omulugube gw'obutafiirwa bwakabaka obwo. Genda maaso. agambye nti law kuntu thamma la araitukum qabrahu ila janibi tariqi tahta alkathibi alahmari, agamba nti singa mbadde mu kiseera kino nga ndi mu kifo ekyo nga wetuli nze nammwe, naali balagidde ddala wennyini ewali entaana ye eryawo wabbali w'ekkubo, inda alkathibi alahmar, ewali omusenyu ogukoze engeri y'akasozi olw'empewo ogukuŋŋaanya, omusenyu ogwo omumyufu. Kitegerekese awe wali entaana yani ya nabbi Musa alayhi salatu wassalaam. Ab'ebitiibwa, Allah mulungi bikka abantu okumanyira ddala wennyini ewali entaana eyo. Wallahi law alimu baba kumanya la abaduhu, singa ekiri awo Allah yakikola ki? Allah yakimanyi. Kakati bwatyo nabbi Musa alayhi salatu wassalaam nafa nga bakyali mu zamani yattayhi. Malayika zamusitula ne zimutwala era ze zamuziika nabbi Musa alayhi assalatu wassalaam.
nga mwaba abaaliwo mu kuziika nabbi Musa alayhi salatu wassalam mwe mwali nabbi ayitibwa Yusha ibn Nun alayhi assalatu wassalam. Era kye yakola alayhi salatu wassalam kwe kulamira nabbi Yusha ibn Nun n'okumukubiriza n'okumubuulira kikyagwana okubeera ng'akola fi bani Israel. Nabbi Yusha ibn Nun akomawo eri ba bani Israel ng'alina omuggo gwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Omuggo ogwo n'aguteeka fi taabut, fi taabut. Wano wenjogeredde ngambye fi taabut, sitaddeeko alifu naki, sitaddeeko alifu naki ne laamu. Lwaki? Kubanga bwe ngiteekako eba nsobi. Lwaki ebeera nsobi? Temanyiddwa. Alifu ne laamu ya maarifa era kubanga ekola etya. Teekawo ebirowoozo awo tulina kye twetaaga mu maaso. Kaakati afuna essanduuke Yusha ibn Nun, ateekamu omuggo gwani? Gwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Ateekawo n'ebimu ku bisigalira ebya nabbi Haruna n'ebisigalira ebirala ebya nabbi Musa. Bwe tugamba ebisigalira, omuganda aba ategeeza magumba oba enjole oba giyite bina by'oyagadde, amakulu mayiti. Tugamba ebyo bye baakozesanga Bani Israel, bye bamanyi bye baakozesanga n'abiteekamu. Ne mwebyo yateekamu, mwebyo nattaareke bagamba mwe mwali mwebyo ebyali bisigaddewo ku manna ne saluwa, n'abiteeka mu ki? Mu taabuuti eyo. Ne babeera mu zamani ya tayi ng'ebintu ebikuume mu ssanduuke eyo. Bali mu zamani ya tayi ng'ebintu ebikuume mu ssanduuke eyo, tebannagivaamu. Ne basigala wansi w'obukulembeze bwa Yusha ibn Nun akaseera akaali kasigaddewo okubeera nga batuuka mu kumalayo emyaka 40 egy'ekibonerezo ekyo Allah kyabateekako olw'okufuuka b'amawale ne bagaana okubeera nga bakola batya? Bayingira Baiti al-Maqdis. Tuli fenna kaseera bwe kaggwako nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne Harun ne basajja be nkwatangabo, Allahu alam mu kiseera ekyo Yusha ibn Nun wafuukira nabbi nga nabbi Musa akyaliwo, oba afuuka nabbi n'okufa kwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam, Allahu a'lam. Allah yasinga okukola ki? Allah yasinga okumanya. Naye gwe manya nti mutaihi gye bali bayina mu kiseera kino mayiti mmeka? Mayiti 2. Esooka yaani? Esooka yaani? Esooka ya nabbi Harun. Eyokubiri yaani? Bagambye nabbi Musa. Gwe tulabye nga malayika zimuziise, yasaba edduwa, malayika ne zimusitula ne zimuziika awo nnyini ramyatan bimadha? Bil hajar. Nabbi Musa muziike. Bali mu tayi, bayina sanduuke mmeka? 2. Bayina mayiti mmeka? Bayina mayiti mmeka? Esooka ya nabbi ani? Harun. Eyokubiri ya nabbi ani? Naye nabbi ani? Nabbi ani ab'ebitiibwa? Seka agamba al-Khadr. Khadr laysa min bani Israel. Yamaliza mission ye. Sanduuke erimu omuggo tugireke. Eyo ndala ffe tugambye nti balina bannabbi 2 bali nabo fi zamani tayi. Be baani? Omu nabbi Harun, owokubiri nabbi ani? Bali naye buli wonna badde batambulira nga bali naye. Nabbi ani? Baava naye ewa Firauna. Kisa twagiraba. Baava naye wani? Ewa Firauna. Yali ani? Naam. Baava naye ne mayiti ye bagireeta nga bamujja ludda wa? Ewa Firauna. Yali ani? Nabbi ani? Tufube tugezeeko. Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam. Kissa mugimanyi bannange mu sunna. Bwe basimbula okutambula babatambula Firauna, Allah bagambye nti ana asri bi ibadi. Naam, odduse abaki? Abaddu bange. Bwe batambula obudde buziba, yani kubo libabula, likwata ekizikiza. Hadithi mugimanyi, genda gundi ononye ajuz min ajaiz bani Israel. Hadithi egenda kubeeretera mugirabe butereevu. Naam, min ajaiz bani Israel.
kakati babeera batambula ekkubo liziba. Kumbe nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yalabira abaana ba Isirayiri, bwe mubanga mugenda nga mufuluma e Misiri temundeka wano muntwala nga temunteeka bwe baziika taata wange Yaqubu. Kitegereka era bwe baziika Ibrahim alayhi salatu wassalam n'okutuusa olwaleero ekibuga ekyo kyalina erinnya lyerimu nga lekyalina edda kiyitibwa Madinatul Khalil. Bwe baziika nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam, bwe baziika Yaqubu, era mu ngeri emu bano bannabbi bagenda okukola batya okuziika Madinatul Khalil, bwe baziika bannabbi ba Bani Israil abo ab'ebitiibwa. Kakati ko erikwata ekizikiza kyekyaddirira nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam abagamba nti abange hadithi muginoonye bwe tutagisoma mugundi tugisome mu musomo oguddako abantu bagiwulire. Kyava bagamba nti abange ensonga ki mulowooza etulemesezza okufuluma. Naga nti ahida ilaina Yusufu, nabbi Yusufu yatulabira abaana ba Isirayiri tetufulumanga ne tumuleka kuno, yaani tumutwalanga. Temwerabira nti emirambo gy'abannabbi tegikola gitya, njogedde bulungi, temwerabira nti mayiti z'abannabbi tezikola zitya, emirambo gisigale ku bagondi bataddeewo, si bwe kiri? Kati emirambo mayiti z'abannabbi tezikola zitya, tezivunda. Kakati kyebaava baddayo hadithi bagirabye wano, tujja kugisoma inshallah kasooka tumalirize wano. Kakati kyebaava baddayo ne bagamba nti ani amanyi wali nabbi Yusufu yaziikibwa. Bonna kyali kimanyiddwa mu bo nti amanyiiwo omukyala ali omu mukadde, ajuuzu min ajaizi Bani Israil, omukyala omukadde mu Bani Israil. Ne baddayo speed ewali omukyala oyo ne bamubuuza ababuulire ewali entaana ya nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalam. Omukyala n'amugamba nti sikubuulira illa bisharuti, agamba nabbi ani Musa, sikubuulira okujjawo kakwakkulizo. Kakwakkulizo ki? An akuna maaka fil janna, okubeera nga mbeera wamu naawe muki mu jjana, nga bwe tugenda kulaba hadithi eno nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atunyumiza wa huwa as-sadiqu al-masduq. Allah n'amugamba nti mugambe nti laha ma sa'alat, kyasabye kimuweereddwa. Olabye mukkiriza tafuna kabalo kajjana n'atakakozesa. Okaasha olwagira bw'ati nabbi ayogedde abantu naga ya Rasulullah sabira Allah nteeke omukubo, naga nti oli omukubo. Omulala najje nange ya Rasulullah nti okaasha akusoose. Tekitegeeza nti no tali mubo. Naye mu butongole buno obutebenkeza omuntu ng'akyali mubulamu obw'oku nsi, okaasha oli mubo. Kitegereka? Awo omukyala n'akulemberamu nabbi Musa alayhi salatu wassalam, n'amutwala mu kifo nga ne kungulu kukyo kuliko amazzi. Ne bakebera wansi w'amazzi ago ne basanga omayiti ya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam. Olwokuba bagenda kugitambuza ne bagiteeka mu tabuuti, muki mu ssanduuke. Nga tuyimiridde wano kad ajma al ulama, bawula b'obusiraamu bakyegattako ala tahrimi addafini fi tabuuti, kiri haramu okuziika mu ssanduuke. Towulira nti bannabbi bano bali mu ssanduuke babatambulizamu buki? Babatambulizamu buki? Butambuliza. Okutambuza omuntu mu ssanduuke kikkirizibwa, kyekitakkirizibwa kumuziika mu ssanduuke. Ekyokubiri, essanduuke eyogerwako wano si ze ssanduuke ziri entongole enkaafu ze mumanyi tutambulizamu butambuliza musiraamu ssanduuke ng'entongole bwetyo. Wabula ekiba omuntu yenna abajja gundi awo ne muteekamu omuntu omwe ne mutambulizaamu. Kitegerekese tekina mutawaana. N'olwekyo bali mu zamani tayi nga balina nabbi oyo ani Yusuf, balina nabbi ani Harun alayhi assalatu wassalam. Kitegereka? Ibn Kathir agamba alayhi rahmatullah, nga tuseemuka emabega katono ku kyafeyo kya nabbi Musa alayhi salatu wassalam wali lwaki yakuba malayika eri oluyi. Yagamba Ibn Kathir tikana yarju Musa ba'da hadha al-umr al-madid wal-rihla at-tawila an yasila bihim ila ardi bayt al-maqdis. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam okutawaana okungi Allah kwe yamuwa okuva lwe yamutuma, yuyo agenze bubeefuse ne Firawuna emyaka n'emyaka, yuyo abasomesezza abayisiza mu mbeera zonna, yali asuubira nti
ekisuubizo Allah kiyabawa ajja kukituukako wamu nabo. Asuubira nti nno abantu bano ajja kubatuusiza ddala awo mu nsi ensuubize. Yali himma ye ekintu kyali kisinga okumubeerako ki ku mutwe. Kitegereka. Era nga ayagala asooka atebenkere nti abantu be basobodde okutuuka mu baiti ki mu baiti al-Maqdis. Agamba nti hatta yatma'inna, asobole okubeera nga akola atya atebenkere. Ibn Kathir gwe tuli kusoma ebigambo bye. Hatta yatma'inna ala hadhihi al-umma, asobole okutebenkera nti umma ye agituusizza mu kifo oba mu nsi ensuubize. Wa ala qaumihi falamma ja'ahu dhalika alladhi ala hay'ati basharin, bwe yamujjira oyo eyajjira mu kifaananyi ky'omuntu, ani malakul maut. Wa qala ana malakul maut, nemugamba nti nze malakul maut. Istab'ada Musa hulul al ajal, Musa yalaba nti tekisoboka kuba nti ddala malakul maut ate amuleetedde amawulire ag'effujjo bwe gatyo gana mwewungawulidde. Akola ki? Amutwala kyeyava amutuusako ekigambo ekinene kyakola atya kyeyamutuusaako. Fastab'ada Musa hulul al ajal qabla al wusul ila al ardi al muqaddasa falidhalika sakkahu ala wajhihi hatta qala'a aynahu. Olw'ensonga ekyo kyava amukuba oluyi luli n'atuuka n'omugjamu ki eriiso. Muganda omukubi agamba nja kuba oluyi tejjambiya se bagamba. Tayib, kakati tuddeyo kwani ku Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun afunye obukulembeze bwa Bani Israel. Tayimukipa tukyali budde butuufu. Naam, Bani Israel bamaze okubeera nga nabbi waabwe Musa ne Haruna bafa. Kakati enojil en training obulungi nabbi Harun nabbi Musa gye bazimbidde ku tawhidi, gye bazimbidde ku thabat, gye bazimbidde ku aqida, gye bazimbidde ku kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bangi Gharubala ebatutte. Gharubala kiki? Akatimba kali akakungunta bangi kabatwalidde mu zamani ya Tay. Abasajja b'amawala abiguma ab'effujjo bangi bafudde. Abavubuka abaali abato myaka egyo bakuze. Kitegereka. Abala bazaaliddwa mu zamani ya Tay myaka 40 mitono, myaka mingi. N'olwekyo nabbi ono agenda bakulemberamu nga komanda, bagende balumbe ba Amalika, ba Kanaaniyin abaali mu nsi yaabwe ensuubize gye balina okubeera nga bayingira. Era awo nnyini biidhni mawla jalla wa ala we tugenda okutandikira. Waffaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi